Infomedia yafetu kusensonga Mamanya mabadde kumanya. Tabawadde alhamdulillah. Tabawadde. Kati nenga mubawula. Tubawula. Mubawulira kuki? Ku face. Ndaba nabafana. Abana babira bafana bonna. Tubawula. Asokeno. Asokeno ye Uthmani. Ono ye Munira. Ono ye Muniru. Ono kana bonochi no Zahara. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya Mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Dokita yakugambidde nti ofunye abaana bana wawulidde otya? Nawulidde essanyu naye ate oluvannyuma ne neeraliikirira. Olw'embeera gye mmanyi gye tulimu nga ndaba mutuufu kinene obuvunaanyizibwa. Yatugusa ensonga nkubuuzaako muzzukulu wa Kabajja gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Tukuwagala nnyo abalayikinga vidiyo zaffe nabazisharinga. Tubaagala nnyo temujjanga oku abatulabira mitala w'amawanga mwe musinga n'atulabira wano mu Uganda Genero District nga tetwawuddemu mwe musinga olunaku olwaleero tusinzidde sayidi zeeno ekyalo bakiyita Namasumbi. Tuzze okukyayirako omukyala Nabwami Christine ne omwami we Sebandeke Abudu nga bafunye ezzadde lino baba tabakyali ba Ssaalongo. Omukyala yakubyewo abaana bana omulundi gumu. So nga Ssaalongo nafunye akasimu ako neŋŋamba kangende nnambuleko ku baana bano n'abazadde bano bo bali batya biki ebibakwatako. Tusobola okukola toba Ssaalongo gwe toba Ssaalongo siba Ssaalongo bagambye atobeera ki? Bangamba taata w'abaana mbeera Sebana lyerinnya lye bampa. Obulamu buli butya? Obulamu buli awo butyo busoomoozebwa. Mukuliko abaana twebaza Katonda yabatuwadde. Nnyabo kuliko abaana? Obalakongezako ku ddoboozi?
Mwebale kunsabira ssebo. Gwe wabadde mu lutalo, gwe wabadde muleeba, gwe olina otunyumiza bulungi. So mwabafunye ndi mazadde wazadde? Twazaala nga 17 April. 17 mwazaalirawo Kawempe. mwavire ne mutuuka e Kawempe? Twava Bombo ne batufaalinga e Kawempe. Kyesitagedde mwavire ne mugenda e Bombo? Nali nywera wali Champisi kati oluvannyuma ne bansaba sikaani nkebere abaana olubuto like wogenda okuzaala omusawo alina okuhandolinga ekintu kyategeera ekiri munda. Nti nakola sikaani nendaga abaana 3. Echampisi ne bangamba ogenda kufuna eddwaliro eddene gy'oba ogenda tetujja kusobola kati okugenda e Bombo. Netwagenda e Bombo. Omwagenda e Bombo? Netwagenda e Bombo nenenywerayo mulundi gumu kuba nali nywera wano netandika onywera eri. Kati omwezi ogwaddako eddeeti zaali tezinatuuka ze baatuwa obuto ne lutandika okunnumirira naye nga terulinga lwakuzaala kuba era period yali tennaba kutuuka. Negenda e Bombo ne baddamu ne bankola sikaani era ng'eraga kyekimu. Baana 3? Baana 3 naye kati ne bakizuula nti ntuusiza nina sayinizi z'okuzaala naye ate olubuto terunnabatuuka. Gye baba banikalinga ewa e Kawempe. Nti bwe natuuka e Kawempe badokita ne bagamba olubuto lukyali tugenda kuwa eddagala erisitopinga okuzaala. Nembeerako ku kitanda ennaku 2 naye nga eddagala lyonna lye bampa teryakola era ne basalawo kunnongosaamu baana. Baba lwali lubuzayo lwali mu bbanga ki olubuto? Lwali myezi 7 kitundu. Olwakola ki era awo nyini ne tuddamu ne tukola sikaani nga y'abaana 3. Twagenda mu theatre sajja nanzijamu abaana 4. Naye nga yo sikaani yalaba 3? Yalaba 3. Abudu amawulire gakutuukako nti omukyala azadde wali naye? Nsaali naye nali ndi mu kunoonya ssente kuba waliwo obwetaavu bwa ssente. Naye gantuukako ne baŋŋamba sikaani bulijjo ebalaga abaana 3 naye kati mufunye abaana 4. Saasooka kikkiriza kubanga mbeera gye nalimu nga ndabira ddala tekisoboka ne ŋŋendayo otuukayo nga kituufu azadde abaana 4. Nebaza Katonda ku ekyo ekyengera kye yali ampadde eky'abaana abo 4 naye nga okusomoozebwa kwaliwo kw'amaanyi. Okusomoozebwa okusookera ddala okwaliwo mala ofuna amawulire mu sikaani eyasookera ddala okukolebwa nti omukyala alina abaana 3 neneetunulamu okusinziira ku mulimu gwenkola kuba nze ndi muvuzi wa booda ate booda gyenvuga si yange. So kati neneetunulamu okusinziira ku mulimu gwenkola n'abaana Katonda bampadde neneebaza Katonda naye ng'ekituufu saayina ntegeka yonna oba nteekateeka yonna ku zadde lye nali nfunye. So kwe kusomoozebwa okwasookera ddala kubanga bamala omugoba e Bombo obanga bamugamba weeyongereyo e Kawempe awo ndaba ng'omubisi taaziire namuvuga nga mutwala ku pikipiki nga bamugambye nabaana yeggudde ne mumuvuga okuva e Bombo mu kiro paka Kawempe. Twatuuka e Kawempe eyo embeera teyali nyangu bansaba ebintu ebitandikirwako nga bya ssente nnyingi ze saayina era nakakibwa nga neewola mu speed olaba nga mbigula abasawo bye basaba basaba obugoye naye nga buli kagoye akatondirwako akatono ka mitwalo 3 kitundu akasookerwako kati bansaba ebigoye obusuuka bino mama kiti byali bingi naye nga by'abaana 4 be nali sisuubira mu kaseera ako. So nafuna okusomoozebwa okwo neneewola waliwo omukulu omu Manerende yampola ssente nemba nga nteekayo ssente ne abaana ne babagulira ebintu mu speed naye era basawo baŋŋamba kimu byoguze tebimala baŋŋamba wakyetaagisa ebirala bingi. So kati mbaddengawo mu kutoba kati era paka nannyini piki ate we yatuuse ekiseera n'aŋŋamba kuba mbadde sikyakiika nga piki ye sigikiika
nangamba piki agikola ki ajagala era wenjogerera kati baginzigyeko naye ng'ate abaana bakyalina obwetaavu bungi bangambye okugula amata g'emikebe nagenza olamuzaako omutono gutandika ku 2.5 kakati ne maama w'abaana bangambye alina okunywa ennyo laba ng'abeezaawo obulamu kati baagala Minute Maid baagala amata gabeerewo buli kaseera kati ate ekisoomozebwa ekisinga okuba ekinene nti mu ddwaliro natobye n'embeera nga bansiibula naye batusiibudde balina eddagala batuwandiikidde nga ligendera ddala mitwalo giwera 3 erigenda ku baana bano naye ng'ate sente sizinaawo era wenjogera sinnagulako yadde n'empeke n'egi naye ng'ate abasawo bagambye balina okutandikirawo okulimira kati kwe kusoomozebwa okukyasingidde ddala kwendaba mu bulamu bwange ng'ate nkyalina n'ebbanja ly'omusajja eyampola ssente wakati mu kubazaala eri mu ddwaliro so okusoomozebwa kwenkyalina nti ate n'omulimu gwe nandibadde nnina bodaboda omusajja yanne ate nga naye mutuufu kuba mbadde ekituufu siasobola kukiika nga sisobola bba na ssente zirabirira bano ate neze nzijjako okuwa boosi nannyini piki okusoomozebwa kwenkyalina mu kubazaala babakebedde bulungi nga buli kimu kirungi kebedde nga kimu kirungi just olw'okuba ba premature beetaagamu keyanga y'amaanyi babikke kuba kyammanyi olina obbabikke ennyo beetaaga keyanga y'amaanyi obutaddirira n'obutalwala nga maama bano be basoose oba olinayo ku baana balala natulinayo abalala nga balongo bano be basoose bwe bati ab'omulundi ogumu mu famire yamwe mulimu eyali abazaddeko abana nedda gwosoose iye naye nga bannalongo gye balina basaalongo waliyo nnalongo omu yazaalako abalongo omu tigwe okubyewo bana alhamdulillah gwe dokita yakugambidde nti ofunye abaana bana wawulidde otya nawulidde essanyu naye ate oluvannyuma nenneraliikirira olw'embeera gye mmanyi gye tulimu nga ndaba mutuufu kinene obuvunaanyizibwa nga ndaba bw'amaanyi nga twetaaga okuyambibwako kubanga n'abaana abasatu era abalimu nga tweraliikirira obuvunaanyizibwa okuba babagamba nti sikaani abaana basatu ntandikirawo okweraliikirira kati ate olwagira nti bana kati gwe mukweraliikira gwe nga maama w'abaana okweraliikira kusinga kubeerawa ku ddagala kubanga dokita yangambye eddagala balina dibeerako kumala myezi 6 ate nga lya bbeeyi n'okuba ndi kati nganze nange sikola ate n'omwami wange takyakola ate ng'ebyokulya twetaaga bingi n'abaana emikebe gy'amata beetaaga mingi kuba bangi ate nga lya bbeeyi lwakuba nno nze gwe nalamuzaako omukebe gw'amata kuba dokita nze mbadde nga mubuuza amata yaki ge tulina owa abaana ag'abano omukebe gumu omutono gutandikira mu 6,000 kakati awo ate ng'abaana tali omu so wawe twetaagira obuyambi eri mwenna abatulaba n'abatuwuliriza batukwatizeeko inshallah biidhinillah baba naye nga ng'ogyeko okweraliikirira obuyambi bwe wakisanyukidde omanyi emmeme yesooka okukkiriza alhamdulillah nakisanyukidde sirina kirala ng'ogyeko obuyambi nange ne bankwatizaako n'embeera nga nkola nga twesapootinga n'omwami wange ng'akola nga tusobola okukola ki okuyimirirawo n'abaana muzira kisaali eyo buyambi ki bw'osinga okwetaaga okusookera ddala kati obuyambi bwensooka okwetaaga bwa ddagala kubanga bukyanga batusiibula musawo yaŋŋamba nditandikirewo naye tebannafunayo yadde empeke ate nga balyetaaga ate ku lwokubiri nzirayo abakyekingeko yaŋŋamba wenzirayo nga baddiridde agenda kunzizaayo ku kitanda obweraliikirivu obukyasinze n'obweraliikirivu obulaba bwa byetaago
era ng'omuntu wa bulijjo kubanga sikola n'omwami takola kyekyo. Muzira kisa yenna ali eyo naye wabaayo omuzira kisa ng'asobola tufunirawo oba ekyokukola kyonna kyaba asobodde nenga watuusa okukola wa delivery nza wali wasiza nali wasiza naye kati emabegako nga sinaba kuzaala nalina ka mobile money ng'era nkolera awo waka kati era wema nfunyeyo omuyambi ng'asobola okumpa kapito nsobola okutetenganya mpolampola n'enkolera kubanga kapito ye yaggwawo mu sisitimu eno gye tubaddemu obwetaavu bungi. naye nga okuwona tonnaba bakwadde emyezi emeka okuddamu okukola tebampadde myezi tebampadde myezi naye ndowooza kisinziira ku ggwe bwe weewulira naye era n'okuba nti bano abaana baba banneetaaga nnyo era obudde bwakolasi obudde obwokukola mani nina kwega kufuna annyambako ku baana mu kiseera kino gwe sirina olwa ssente nga sisobola musasula naye nga wema afunye annyambako asobolayo okubeera wali ng'akola wa mobile money nze nembeera ku baana kuba mu kaseera kano bakyanneetaaga nnyo. KSB family tugusa ensonga enamba ezo ziri ku screen tugenda kubanga tuziteekawo awo kubeera nga family eno eyambibwako wewe nawe nanga oli bujjo tubiwira bukulizi nti yazadde abaana basatu yazadde abaana babiri oli yazadde abaana tuli nabo bazadde abaana bana naye nga atembera gye balimu nawe gwali osobola okuba ogiraba so musanyu eringi ate amagezi gabeesibye tebalina kye bazzaako omwami omulimu gw'abadde alinawo gwaweddewo kwegamba n'omukyalo omulimu gwe yabadde alina nagwo gwaggwawo bali awo mukikola mutya ekyokulya nsalo ekyokulya era abazira kisaye batudduukirira nga tuyambibwako bantu bakukyalo oli waafunayo kyafunyeeyo n'abaleeterako ne mulyakwako afunayo kyafunyeeyo bwe mutyo oluusi neneewola ku maduuka era amabanja gegali eyo ng'omusajja neneewola ne bampola ne bambaga nja kuleeta naye nga essuubi awo okujja badde sinnafunawo kubanga kyenabadde nfunamu ate kyagenze naye nange omulanga gwange gwenkuba eri abatulaba mwenna omulanga ogusookera ddala wakunyamba singa nsobola okubeera nga nfuna piki yange nze okukola nsobola nina stage nsobola okukola nenfuna piki nenyambako beera nga mpeereza abantu bange mpozi n'ekirala ekyokubeera nga nfunako okunyamba kulaba nfunako omukozi kuba tusula abaana bano fe abababeerako ate nze yandikoze ssente nange mbeerawo okubeera nga ndabirira nakawere n'abaana so kimpaamu obuzibu ng'omuntu kuba nina okubeerawo buli kaseera niwe nfuna kanyambako ng'asobola okubeerako n'abaana n'omukyala wange nange nfuna ku piki n'enkubayo ekibaluwa bwe nti webadde ntutenkanya obulamu naye nga tuli beetaavu nnyo naddala ku mata omukyala bagambye alina onywa amata asobola okufuna amabeere ate n'abaana balina amata agayi balina okunywa agatannafunikwa wamu n'eddagala ly'abaana eritannafunikwa bwe bulumi bwe tukyalina ku mutima obusingira ddala n'ebyokukozesa awaka kuba kati eno kyalo naye kinga kibuga tukozesa manda ate ga bbeeyi singa nsobola okufunako kweno ab'omu kibuga gye bakozi bayita gaasi at least esobola nayo kubeera nga kuba buli ssaawa obuugi bulina okubeera nga flasika mwebuli buli ssaawa ate n'okubeera ng'afuna amata alina oli obulungi ate essaawa zino siina ndabira yonna eyinza mumuliisa bulungi so kwe kusaba kwange eri bonna abatulaba n'abatuwuliriza omuzira pyena esobola tuyamba ku nsonga eyo bambi tusaba obeere ng'otuyamba tuli beetaavu kuba bwe obwetaavu bwe buli bw'amaanyi. Abaana bazadde batya bonna bawala bali batya? Abaana alhamdulillah Allah yatuwadde abalenzi 2 n'abawala 2. Allah yatuwadde. Anyway, KSB family tugusa ensonga oziwulidde twetaaga buyambi songa namba yeri etya
Namba y'essimu eyange eri 075 9 21 tugiddemu nga tevaako. Enamba yange eyo tevaako ya Airtel era ne ku WhatsApp kweri eri 075 9 21 19 era ina amannya ga Sebandeke Abdul Wahab. Okay. So Nalongo mu process y'okuzaala kyabadde kitya? Wali wazaala ku bana abaana mu ngeri gye balumamu yanjawulo n'omu anti kati bano babadde tebannatuuka badde tebannataka kuluma badde olubuto nga lunuma naye nga terunnatuuka ku levo nti yakuzaala oba ne mugenda mu ddwaliro twagendanga bwe tuli nga tetulina biki bikozesebwa nga tumanyi nti just waliwo kikyama abasawo bajja kukeberako tumale tukole kituddeyo nga lunuma naye nga si nnyo nga sisuubira nti ngenda kuzaala. Okay. Kiza tafunye ko ku bulumi buli buli saabufuna obwaddala naye nga nafuna obulumi ng'olubuto olutandika nga lwakakuluma naye saafuna bulumi kubanga ebisa byabuula nali sirina bisa naye abasawo kwe kusalawo ne bannongoosa. Okay. Amannya mabadde dda kumanya twabawadde alhamdulillah twabawadde kati naye nga mubaawula tubaawula mubaawulira kuki ku feesi ndaba bonna bafaanagana abaana bato babeera bafaanagana bonna naye tubaawula. Asooka eno ye Uthmani ono ye Muniira ono ye Muniiru ono anabono ki no Zahara kitobaawula mbaawula abantu babeera bafaanagana bonna mbaawula. Byebyo esimu yeri ku screen ya taata w'abaana badde mbasaba wenna yena kyolina n'abasobola okututuma soga nti SB4 batwalire akasawo k'omukiiro bakasawo k'akawunga oba pampa kuba tebereza pampa kyogereko obeera just na mwana omu pampa n'oziwulira alife nga abazaddeko ku baana ababiri pampa tuziwulira kati tebereza ate nga bano so tusalamiza kisayana naye naali eyo so tusigamu pampa noga ntukwata pampa zino zibatwalire kwata kyona kyemututuma babugoye tujja kubeera nga tubaleeta tujja kubeera nga tubireeta wano nawe oyinza okuba nga oli eyo abantu bangi nnyo abeegomba okuzaala abalongo kati wano omukisa guba gutandisa okuwunguka tiwovaayo n'oyamba ku taata ono oba ku maama tomanya kama asobola nayo bikola so mu kaseera kano mpita bamaatha mwenna bafaatha kuvayo okuyamba famire eno mu mbeera yonna gy'osobodde okubayambamu kyonna ky'olina tujja kuba nga tukisanyukira tusaba Mukama batuweera omukisa naye abakyala abaali baagala ennyo okuyamba famire nga zino so tubakoowoola nkowoera mamifaati tuyambe maama ono n'emikwano gyaffe mwenna tuyambe maama ono ne taata abaana bo babafunye kati ate manyi buli ekirungi kijja n'ekibi mulimu gwaweddewo bali awo bemagazza so tewali kyebazzaako naye nga tetumanyi nti Mukama ono agabirira tewali kisobola kakugaana tate simu tevaako lwaki tuwaddeyo ya maama basajja intaneti eno nzibumu ate asobola omupasula nazaala abaana tugenda okudda nti agenda sajja bakagwa ensonyi so tujja kukozesa essimu ya taata twitako obuyambi bwonna eri ku screen okwo ze muzukulu wa Kabajja ziwa andisani zituweeyo abaana bano kyonna ky'omuno oba osobedde oba walina eby'abaana abato naye nga tubaweeye kyonna ky'onooba osobodde mukuluziwa andisans nina mukwano gwange awo mu Kisenyi yali atera okudonatinga omuceere akatambi kano tuweeyo
nirano ne ajati wange we mutukule eyo ajati Adija wa hotel AAA mutukula ku boda middeko nnyonnyo n'obutwayo mu busawo omucere nga buli so kubanga kiyamba kwa so ana mutumiddeko aje mugani zamu zikula kalaja SB4 tugusa ensonga nabo bakoyi katuberekereze tugende naffe tusako obuyambi tujja kubanga bana batutumye nga batupeza nga batutumye tujja kubeera nga tunda okumira kyonna kyabana batutisse zamu zikulu akajja ku SB4 media tugusa ensonga abeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.